happy Easter everyone. Aliko Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Kirungi nnyo nti Easter ogituuseeko kubanga ate bangi abatosobodde lyo ne baziise eggulo ne bagenda okuziika leero. Kale g'obeera ng'oli mulamu ate era ng'oli mu kunyumirwa ye wange The Love Show. Obeera nga ate oli wa mukisa ddala gabannaffe bagenda okwambalirako ku Darlene Fancy Bridal bafuna ebikyasinza kubeera ebyakabi. Nkwaniriza nnyo nze mukyala wa Kiryanka omubwati Darlene Sandra n'amatovu era nga nkuleetedde omukolo ogugenda okuba omulungi ddala mu ssaawa yaffe esoose. Teweerabira nti tulinayo n'essaawa ey'okubiri ey'okumwenda paka 10 zino ziri 8 paka 9. Nkujjukiza nti nteekebwamu ensimbi aba Darlene Fancy Bridal nga be bannyambaza be bankolako be bandabisa obulungi. Oli mugolo oyagala kulabika bulungi especially ku kyaggomasi ne ka makeup abeera Darlene Fancy Bridal. Mukwano jangu ofune ku kipya, jangu oggulebo trendi empya, jangu ofune ekyenjawulo ekiri ku Darlene Fancy Bridal. Balina gomasize ez'omutindo bakazitikkula bazivudde mawanga ag'enjawulo gesigenda kumentioninga wano naye nga kyenkakasa bintu birungi ddala. JBK Plaza Basement, the room is B02 oba n'okuba ku namba y'essimu wansi yawo. Nkujjukiza ne bannaffe aba Mikolo Magazine nga baneeno bakutegekedde Mikolo Magazine Expo nga bali wamu ne BBS Terefayina. Bannange oli mugole neera nkuddamu omugole kubanga eno show y'abagole mwe bendiko mwekka. Jangu ofune ba service providers abakyasinza okuba abalungi. Oyagala kaviiri kanyirira kasingako wano oba akafaanana wano oba kamugole nga oli watabuddala ogenda basanga wali mu Mikolo Magazine Expo. Oli wa nviiri, oli wa makeup, oli wa njala, mukwano oli mwogezi wa ku mikolo otabula kajusa akalungi. Jangu mu Mikolo Magazine Expo wali nga 18 paka nga 2 Ogwokutaano tugenda kubeera ku Uganda Museum. Aba service providers mujje mwolese nammwe abagole abasuubira okukola emikolo mujje mulabeko ate era mu booking in one place mubenga mukigadde. Ngenda kutuusako omukolo ogwammenye nange baneeno nga bundaba ennyingo zakankanye dda kubanga gw'omukolo gwe ngenda okulagako guliko ebyafaayo bingi. Omwami yawangalira Juba, omukyala ali wano e Uganda. Omukolo gwabadde munene nnyo wali enansana Ganda naye ng'ekyenjawulo kisaagala osubwe ze ssente ze baakozesezza ng'ebikoola. Bannange omukyala baamufuye ssente, ab'emikwano ne bamuwa ssente, bamulamu ne bajja ne ssente, omwami n'amuwa ssente, keeki n'ekolebwa mu ssente. Mukwano kyesaagala weerabire nti Elijah ekyamukubako The Beautiful Betty yali nkwata ya peni. Ngamba peni gye tuwandiisa zin peni nga bw'owulira big and any other one nice nga bw'onookwata peni n'owandiika ku lupapula. Omwami agamba omukyalo n'engeri gye yakwatangamu peni ng'awandiika yalabira ddala ng'alinga ng'awandiika ku mutima gwe. Ate bw'abanga naye amukutte nga kapeni kano ajja mukwata bulungi. Kale owulidde omukwano teguliiko ndabika ntunula manya kala hate kiva eri Katonda. Katini oyinza n'okukola obukolozi oli n'anyumirwa naga nkwagadde okolodde bulungi. Tuzaaliko omukolo gwa Elijah ne Betty. Mchala Betty kale nyabo nayisanyisa okulaba nyabo. Bannange muli mutya kamwe bali okuweereza. Nina essanyu lya nsusso okusisinkana. Weewaawo n'essanyu okusinkana. Weewaawo munnange. Nakulonda Terefayina muzunna. Nzaani atalonda ya Ssaabasajja. Kale mbeeriwa. Kyekyamazima.
weewaawo kulembera mu zonna nsooka okwebaza okulonda omukyalo omulungi omukyalo omujjuvu omukyala black beauty ate ng'ayina essanyu n'omukwano bazzukulu ba Kasujja y'enkola yaffe erinnya lyange nze Nabaggala Betty nze kufumba nalo ogenda fumba wa mwami ani omwami Kasule Elijah Mukasa najja nakakigojolonga amanya nga mawanvu tuddire mukaawo Kasule Elijah Mukasa najja nakakigojolonga kale nno yannyongerako n'erinnya eddala Sejjusa weewaawo Kasule Elijah Mukasa najja nakakigojolonga Sejjusa ye mwami gwogenda okufumba gwe ngenda ofumbira ofuuka mukyala Kasule mukyala najja naki mukyala gwojolonga mukyala Kasule Elijah omubwati akaseko essanyu bino byonna bireeteddwa mukolo gwa leero oba emboozi gye muyiseemu oba olugendo lwe mutambudde gwe ne mwami Kasule era olugendo lwe tutambudde lubadde luwanvu kati olunaku luno bwe lutuuse mbadde gina okuba omusanyufu kuba tuyise mu bingi owewaawo emyaka emeka okuva mwasinkana tuwezezza emyaka 5 mumwasinkana mutya mwali luddawa yakutandika atya omukolo anaje twasinkanayo Kalamatendo Uganda yabambye ali awo naŋŋamba biki nga nkwagadde nasooka nkubiranga ku ssimu naye ne mmukubira bw'atyo namba nga mwazifunye dda olutannambuulira mbu nti nno anjagala ekyamazima waliwo ebintu bye tubeerawo nga twogera naye gundi wanneekalizaamu kubanga ekyamazima twasooka kubeera ba mukwano asooka nfuula mukwano gwe wakubeera kasimu bwakubuuzaako bw'ajja n'akulabako naye paka bwali olwo n'akyatula tinga mpulira nkwagala naye ntunulaye empandiika engeri gy'akolamu ebintu bye nga byanjawulo nga agamba enkwata ya peeni yakukuba dasit n'empandiika yennyini ne seetiga engeri gyeyeteekateeka ng'olaba omuntu owaki ow'enteekateeka mukolo wawulira ki masannyalaze mu mubiri kyali kyawo sasooka kikkiririzaawo naye munnaye agenda okulaba ebikolwa bye nga ddala mu butuufu anjagala mukakkamu ebintu byabikola mu ngeri yanjawulo etasanika ate nga yeewa ekitiibwa kwegamba si kyangu nnyo abakyala ab'ebiseera bino okweyisa nga bwe yeeyisa akuwa obudde ku nsonga n'akunnyonnyola ne muvaawo ng'olaba omuntu marriage material weewaawo omwami oyo alina lava alina keya ebirabo aleetawo ebirabo ebirabo ebingi bye yakuwa kiriwo ekyasinga okukyamula ekyasinga okunkyamula yali chocolate chocolate n'owulira nga mu butuufu akwagala njagala nga kaveeridde ddala ku ntobo ya mutima gwe twazaalibwa ku lunaku lumu mu mwezi gumu twazaalibwa 25th Jan ekitwawukanya gy'emyaka kati weyambuulira ensonga in fact ze nasooka okumugamba nti birthday yange ebeera ku 25th Jan n'agamba nno tekisoboka kyogero kikakaza tugenda okizuula nga kyekyo olabira ddala nga muntu Katonda yamukutondera tekisangika banaye mwami Kasule nkwebaza okujja mu bakadde bange n'otonswaza ndi musanyufu nnyo era nange kakasa nti nja kwagala ate omubwati ku mubiri gwe kiriwo ekisinga okusanyusa ekyamazima omwana omuwala yayawula abantu bangi omusanga kakati kino kyenyiza okubuulira ekyamazima kakati gwe omulabye mu lugoye naye yayawula omanyi kye bayita okwawula kale kinsanyusa mu ngeri eyo amiina yebale kwawula bulungi waawo munange ayimba kyakamugyamu akayimba kamajangwa na nakirijja mugenda kuwangala nga majangwa na nakirijja
omukwano gwammwe bagbogerengako majangwa nani Nennakirijja kube badde bindabinde eyise eremye Mukama bijeewo tunula ku ggulu ndaba nga litangadde yono gwe nnonze mu bangi si mulala yono bannange zigijjene dan weyame nti ojja kunjagala tutuuke ne ku jjubiri kyatule nti omukwano gwaffe kabani ku ndongoosebo. Mumpera akayimba oba kayimba ki? Naye waliwo oluyimba lwe tulina ewaka lukulu nnyo luli mu bitabo bya Kristo tuli bakkanisa ya Seventh-day Adventist Church. Kati bwe luyimba lw'ewaka lugamba nti Katonda omutukuvu nungamya ngantambula ndi muna fugwe olina amanyi genetaga. Oyagala muwangalire ddala paka kufa. Nensaba Mukama Katonda ampa omukyala gwe naabeera naye mubulamu buno obwensi n'obugenda okujja weewaawo. Yes. Kikumi omwami Kasula omwagalako mme banayi zonna abazadde tobalekeddeyo b'abaana Ombejja Betty ekyamazima neebaza Katonda eyasiima tusinkane. Onkoze bulungi, ondabiridde, onkuumye, olabiridde abaana ne famire yange yonna bakwenyumirizaamu. Ekyamazima nkakasa nga sikulimba. Nja kwagala, nja kulabirira nga bwe nakulayirira paka Yesu lwalidda. Honey, njagala okimanye era okitegeere. Olunaku lulinga lutuuse mwami Kasule ne banne bakuŋŋaanira ku Holy Farm e Nansana era we baaviira okwolekera Nansana Ganda ewasibuka omulungi Betty. Oli wano okukubira nze nali nakoowa ebelaavu nga ntabe enneme yali yasaawa ng'omukwano yendwadde simanyi tiwali yeyatonda naye wange bw'omwati naye Mukama yamupono omutima yaguwamba nabe yekoze ku mutwe ninye nabe tutse ennaku eri eka mwenyeno ku mutima eno yeyanyiga ebiwundu byonna njagala kimanye Ye Betty Nabagala yali abalindiridde mu ssanyu era nga ayonjeza kosa n'okutimba. Waggulu yawanikayo chandeliers, wansi n'atindirawo ne boards. Kono yatozaako rectangular glass tables kwe yayongereza ovodico chairs mu white ne gold. Betty yakozesa flower vases ennungi, ebimuli bya rosa ate n'ebibala byaliwo nnyo okubeesabeesa abagenyi be. Panagwe kwasinga ngenda nawe bebe njagala gwe kwandabisa nyeneriso nenoona bizitanze nabawoye emubanje nkumu akawawa kalungi ninazebeye kyenazunamugwe amazani nneki alina obulungi bwebegombe kumu akawawa kalungi Kitange nga ffe ababo weewaawo kitange nga tukusaba busabi otukkirize
ate tuve kusimu tutuuke mu ddumbiisi lyo. Abako bajja mu bungi ddala nga baakulemberwamu mwami Mukasa Nabe Kafeero ate awaka nga waliyo Pulaasiyo Pepe. Sajja abaninga mulunde ekyabanange ono tuyinza gamba nti entebe bafa tuli mutwale namayumba Kitange tweyanziza awamu ne maama Naabagereka naye tuna esimanyi wewe buli mukulu maama Naabagereka nbembako nantunulira nansimayiri era munange mbadde manyi kyakikolera nze. Something to my eyes of you, especially if I can move. The way you hold that thing, baby, let me take a look. Abasawo baayambalanga abawala abakola mu nnyonyi era bambi banyuma nnyo mu white ne red. Don't give a fuck. She said she knew me with a girlfriend. kale bannaffe Engalo z'ab'omukulu. Abaana b'awaka babuuza ku bagenyi bano bajjiranga mu bibinja eby'enjawulo ne gomasi ez'abanyumiro Kamala. Ab'omukulu bongere engalo beeyagale. Ati tulina kye twakoze twakedde ku makya kwetegekera lugendo. Bongere engalo. Amakubo tugayiseemu bulungi namwe mwebale tulinda. Era dde nnyo bannaffe namulaba tuli tutya. Ekale basabisa. Era nnyo munnaffe mugulikawo amakubo twagayiseemu bulungi namwe mwebale tulinda.
Tusiibye mutya tuli bulungi gwe tubalabyeko. Senga ow'ensonga wange maama weebale kuzisengeka. amiina mukwano Kimanyi nti waziggusa okufa obufi ekyo nkiraba bulabye kubanga olunaku olulaba bulabye nga kyakabi ddi lwekutuse okufa obufi singa bakutemedde akaku okufa obufi kawedde dda manya gange Edith Mbiru Nakasinde. Okimanyi nti Edith agenda otematema emboozi eno ye Edith. Mukama waffe yeebazibwe linnya lya mukisa nnyo mami. Okufa obufi. Weewaawo senga omwana obw'obuwala omusibirira ntanda kyensangi zino ebintu byonoonese abaana bafumbayo wiiki 2 ne badduka abaami ne bakuba abakyala kwegamba buli kimu olabira ddala nga kyatabuka gwe nga senga awumbawumba ensonga eno. Omwana tumusibirira entanda eno abawala abasinga obungi bamanyi nti basoma baamala naye wange namugambye ebitabo bikoma ku mulyango bw'ayingira mu nnyumba aba atandise emirimu emirungi egy'obufumbo ng'ategekera omwami waffe nga byonna bibeera bulungi. Ebitabo bino okusoma nnyo biki byonna bikobaana wabweru abeere mukyala mwesigwa abeere n'amatu ng'awulira bba waffe. Kakati senga oluwombo walutegese dda. Oluwombo lwawedde dda era nnenda mwami wange kumusosootolera kyokka. Abantu abo bamanyi abantu ebazibe ssebo abantu bano bamanyi ssebo nange engalo mwanyinaze kubira obamanyi pulu oba olinayo gwokiikiridde. abantu bano bamanyi ensenga olw'omwana wattu Betty n'abaggabi. wulira engalo wulira engalo. Basinga bayonja ensonga okukakkana nga balonzeyo mwami Kasule Elijah olwa Betty Nabaggala. Mama weebale kusitula kwetikka kulera kuzaala kuyola na byonna ebitambulira. Ennyabo kitiibwa kya Mukama gwe twebaza. Amannya go mami? Amannya mukyala Muwanga. Mukyala Muwanga. Nze mukyala Muwanga obumu bw'ati.
Kasule Elijah olwamulabako bannange yabugaana essanyu olw'okulaba Kuku and Sugar Betty olwo n'asooka amuwa ku ssente z'e Uganda n'ekitamumalira n'amuwaniriza South Sudan ziyite Sudanese pounds. Ebimuli baleeta bya ssente enjereere. Oye, bulijjo ffe tumanyi ffe abalina abanene Nsanyusa nnyo okukuyingiza mu kifo ekyengeri. Bannange onyiridde. Essanyu lingi okusisinkana mu kika kyaffe. Mwanyinaffe atutumye nnyo gy'oli. Era musanyufu. Ffenna tuli basanyufu, Betty, okulaba ng'oyingidde mu kika kyaffe ekyengeri. Ekyo mukyongere engalo. Atutumye n'akuwa obubaka sijja kumenya kamu ku kamu olw'obudde. Naye mu lusuku Eden, Katonda ng'atandika amaka ga jjajjaffe Adamu ne Hawa. Ebintu bye yabawa okukozesa byali ebibala, ensigo, era ebimu ku byo bye bino mwanyinaffe byatuwadde. Webali kunyirira, webalira kutwagala, bannange olabika bulungi. Webali kutubeererawo, webale kutwagala, bannange mukwano, tusiima nnyo byonna by'okola, tolekeranga mu Betty, mwanyinaffe akutumye, akwagala nnyo, ekisa tokyusa. Genderaawo mukyala wa engalo ezogenderaawo anti baatugamba kyokwagala kutali mubikolwa mu musimbi ekimuli ekirala ekyo ettooke ne liiwalangi atutumye akigamba nti akaseera kolaba nga abuliridde n'atambula n'agenda musize wala aba anoonya kino kyennyini ensimbi zino nga zanoonya kuba akwetaaga nnyo n'okusinga ensimbi naye nga ate n'ensimbi azeetaaga wabula olw'okuba nti azeetaaga nga ate gwe gwasinga okwetaaga asazeewo okumpa ekirabo okukulaga nti agenda kuba mwesigwa gy'oli ayagala buli nsimbi gy'akuŋŋaanya kandireete olire engalo batata bamama bakojja nsaba mukwano gwange ono
azaalibwe mu maka gano. Omwana watwasabye mukwano gwoyo azaalibwe mu maka azaalibwa tambulire ku mukwano omwana alese. Erinnya lya Mukama ly'osikira. Mu Buganda omusajja aleeta omutwalo yaweebwa omukazi nange nzize mu maaso go nga ndeese omutwalo guno obukiikiridde obuli ebweru nga tusobola kuyita namiryanga awo okkirize mwana munnange abeere mukazi wange ng'enteekateeka ya Katonda. Oluvannyuma lwa taata okukkiriza omutwalo bino bye byalingawo era bye bikyaliwo. Tutaba oluki bannange? Twatamukabo bwe twalumba kamwanyi wansensera twatamukabo bwe twalumba kamwanyi nakusiriwala twatamukabo bwe twalumba kamwanyi wansensera twatamukabo bwe twalumba kamwanyi. Erinnya lyange nze Zimba Ageesigika Semukuto. Mwami Semukuto. Nsanyusa okulaba neera. Weewaawo nyabo. Webale kutegeka mukolo mulungi. Katonda yatusobozesezza simaanyi gaffe ate era tegabadde magezi gaffe n'omulundi n'ogumu. Naye ekyamazima abadde Katonda yatusobozesezza okutuuka ku kkula lino. Ate omwana ow'obuwala agenda okuyingira amaka ge mu Butongole okutandika ne leero niyo musibirira ntanda ki? Entanda gye musibirira kwe kubeera omuwulize eri mukwano gwe era eri munne gwasazeewo okubeera naye. Weewaawo sente zibeerawo oba emirimu gibeerawo naye era ekiina okukomekereza mu byonna ge maka. Yawule wakati w'omulimu ate n'amaka ge. Omwana ono ow'obulenzi naye mukubiriza okukwata mwana munne n'obwegendereza kubanga n'ebyawandiikibwa ebitabo ebitukuvu bitugamba nti abakyala bibya binafu byatika. Kale nabwe kityo naye nawe bw'onoomukwata obulungi era naawe ajja kusanyusa mu buli mbeera yonna.
gyensingira ddala okwetolererako eya 1085 ng'atugamba faman kana minkum maridan nti nno kale oyo mummwe aliba omulwadde omulwadde wano gwe twogerako